Chameleone omwebaza ki mu kaliya yo gwokuba omuyimbi kiki webaza Chameleone? Anze nebaza Yesu okubanga yankuliza mu family limu omusajja nga Jose Chameleone singa sina family nakuliramu nga mumi bakuba ebyuma ewa nandibiyigiddewa ya chewe wao kyekyo nebaza Yesu okubanga yantambuliza mu family eyo nembako ne kyenjiga nebaza Chameleone wali yankuba ku migeri nafuna mu ekiramu kati kitandike tontakula owulira ddala nga ayingidde mu vibe yennyini nnyini. Ayi Mukama nkomyewo mu maaso go nateeranga bwe sirekeranga sirwe lunolokanga bansobye okusaba naye era bwe nti esala zange sigala nga nzikanyuga era oziwulire. Ayi Mukama nkomyewo mu maaso go kuloopera nti mpulira ebyogerwayogera ku show yange naye toganya na kimu kuvaayo ku sabotaginga. Ayi Mukama nsabira omukulu Bajjo waba alina ebyamusobako naye omusonyiwe kubanga omulimu agukwasizza amaanyi bambi era nsabire eggwanga lino okomyewo essanyu mu nsi yaffe okomyewo emirembe tuddemu tujja yimba erinnya lyo ku lasti bikusabye nga mpita munyane mwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Kati kitandike tutambule eddogo lyafuluka aboogezi kaboogere eddogo lyafuluka ennaku z'omwezi nga 4 tuli Lugogo twesangeyo. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi garden nungi parking nungi gate ya remote. Ekifo kino kyakomodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Nze Lujja omulungi atulaba olunaku olwaleero nga tukyaddeko ewa Kirevajje nate nga twetegekera ekivulu kye ekisembedde ate kyali kulanga kula lunaku lwa kutaano tugenda kubeera ate mu ssanyu lyerere nga Mukama ya kwegamba bakita kukola ki Mukama nga yagabirira Mukama yategese kakati mwe mumanyi omujebuzi kile kivuno gami nakisaba Yesu era nakasimbi konna akakola Bakirevajje kayo kino neetaaga mu kyodda Yesu papa ne tera yamaze akaseri gwe kumanya ko tukotwala Yesu tekyali kuddamu kukaaba nti ate Yesu agwa kaseri uddamu kaabe isonga laki nkola abantu bajje mu kivulu tutandike entambula ennungi mu music industry ya. Okay, so bwetutuukidde olwaleero enneeteekateeka nnungi nnyo tugenda kubanga twogera ku kivulu kye tugenda kuba twogera ku bulamu ewaka wano ennaku zino ezisembayo awulira atya pressure eri etya byonna bye tugenda okubanga weewaawo papa nayo pressure eri waggulu mbadde nziruka 360 naye kati speed erinnya million kati speed million. Lwaki million nti olina kufistinga radios nga 6 kiro misana okutambuza enjiri abantu bamanye nti ekivuga okubanga omuntu muna Uganda butamubeerako ssebo osanga omulala ayingiddewo kaseri kudamba wa chance. Tusooke n'embeera ewaka wano biki ebikyuseemu olw'ekivulu nga tokyabikola? Nga sikyabikola mulimu ekyannemeramu b'amatafali gonna galwala basiga kubyeko suulira mirembe geganzikakkanya okuba manyi nina bwe nzikakkana nga nninnyeko mu ttaka. So uniform eno gy'oyambadde uniform njibiramu nga nkola emirimu gyange egyo musanze wali ettaka nga tuli mu kuba njala bateekewo level nga bo parking so no gano parking eri maaso ne badde bajanga abagenyi bange ba parking eri nga kati nate okukola ebyo kati sisobola kubireka mirimu egyo ate nga gikola bulungi eri abalala leka naawe waka wakyuse webale kulongoosa wakyalongoosa ate sinza alongoosa Yesu buli kimu Yesu papa nze nkubuulidde batuyagala oba oyagala tuyagala Yesu
kubanga emabegako gozo so kizimbe ekyo kino wano studio gwe kizimbe ne Yesu eri Yesu byangu kale gwe kyomanya buli kimu olwaleero Yesu wano nga ngenda okugulawo nasaba Mukama ne mugamba Mukama omuzigo guntamye buli ntunula ku bliti waggulu ne mpulira obusungu owulidde namusaba Baba okuva ewaka namanasula ku lubalaza nenziruka mpaka eno owulidde kale ndi mumativu nti Yesu buli kimu wano tubulire ku plani z'olina olero naleka oyagala kutunda side wali plani ziri zitya kati nali njagala kutundawo naye kati bajo yaŋŋaana otundako yaŋŋamba naye njagala kutundawo ogula mmotoka naŋŋamba no kankolera Ekivulu akola abantu tetuza kulema kufuna akasente ate instead of okutundawo so ekirowoozo ky'otundako ekitundutunduku ewaka wakijeewo ekyo kyavuddewo kubanga olunaku z'omwezi nga 4 nsuubira okuba bulungi kuba abantu bali mukundaga nti mwana abamu bagamba ffe tusula ku Kivulu akuba gwe tobaayo bandaga nti bo bajja so ntanze okufuna sure deal nti buli kimu kitambula bulungi. Pulani ki kati z'oyina oluvannyuma lw'okuba nti kati Ekivulu kyakuwadde essuubi nga tuvudde ku ky'okutunda ewaka? Pulani ze nina ewaka wano, pulani ze nina wano kwe kumaliriza enju yange, njala maliriza enju yange Mitemba oba ogiraba gyakwongerako. Naye gye bujja mu maaso nja kuba department ya music, kola music wansi nga waggulu kola video, omuntu aba nga obwaluwo alina bw'asobola okujja n'enkola music we. Plans kyagenda mu maaso, nsuubira okufuna weesobola okulundira enkoko okuba wano buli ze nnunda n'esanga nze eriiridde kubanga tezikola ki tezaala ebisolo bizitawaanya embeera engeri gye wafaanana. Tukyali ya kisikosiko nga bw'ogiraba eri teri bantu eziri no zikula ssebo eri abantu bakoze enkoko anti eno ebisolo mbiriisa kakati gwe n'oliisa bya kibira abantu babeerayo nga teri era zijja wano muteekawo emmere ekyalo kyonna zijja ne zirya naye enkoko wano nga batwala zaageze zigenda kati kati njagala kufuna weesobola okuteekanuliraawo. Amabulooka gaffe ng'Ekivulu tumaze okukuba abantu ne kikwatayo naddamu gakuba amabulooka ago nsobola okuddamu gakuba ku lwa muzzukulu wa Jeremiah bwe nnaaba nga mulaga oba Jeremiah w'ataateredde. Naye kati wetulaga studio yino enetera okuggulwawo nsooke nkuseko obwongo mu studio njagala okuyimbira Yesu oluyimba olusuuta Yesu nga batawaningibwako ne mu byawandiikibwa ekyo kyejagala okukolawo. So njala omongo bukomewo ntandika okukola kino owulidde nze music njiri this time muziki na njiri gwe kyoba omanyi. Shane eraga nti ogyesunze nnyo yesho yesoose si yesoose ne muganda wange ebintu ebirimu Yesu birala ekintu kirimu Yesu akyo kirala tenekwame tewali antegekera bivulu okuva manzi wanani ensi yaleeta gwe mukyale zinyiba zonna abantu baziwanange aje nagenda nga bakuŋŋaananga bangi nakuba jjubbe ekisawe ne kijjula naye nga abantu wali asobola kuntegeka tebakutegeka ku concert muleke Yesu wange alyokanga n'abaawo kubaka kati yes era kitandise okulaba amaanyi agali mu linnya lya Yesu abapromota abalala banyiize kireva gye mu biseera byenge ennyimba azitadde abantu ne bazuulya ne basanyuka teyafunayo concert yonna. Era no concert n'ogezaako gisambasamba ye nomala okufuna omukisa kugiremesa saagala kwogera kibeerawo naye nga gwe muli okiwulira gw'omanyi gy'ovudde ne Yesu wakutuusa si kale sisuubirayo omuntu akubaako kyonna okuggyako nkola bukoozi bantu mujje wamma ye olunaku luno engeri gye luli olw'enjawulo bantu kyabo bawulira ng'oyagala babeerewo omanyi zino concert oluusi oli aleeta mukyaye n'amutulaga baleeta abaana baabwe bamaama baabwe famire zaabwe abantu baabwe gwe leero bantu kyab'enjawulo abo boyagala okutulagako. Muzeeyi John Bukenya buli omu agenda mulaba kubanga ebbanga ddene babadde baagala bamanyi nga Mr. Mayanja ye taata wange nzaala so kola olunaku bajja kulaba ku muzeeyi wange John Bukenya era mbasuubizako ne ku message okuva mu bakadde b'ekkanisa ngenda kukolayo kastanza bawe ku bavubuka ku message essanyu ly'ompulira eryo lyonna okwagala kw'owulirako njagala Yesu kuteekeddwa okuba kuli muli muntu naye nga tatuukingibwangako message ebotola so njagala ekyo nkyagala bagisindike nandibadde nkyekolera nze kennyini naye kati emirimu egino giraba ku stage awo mingi
mingi nasabye abakadde b'ekkanisa blaza Damulira jabeerewo. So ne muzeeyi Bukenya agenda kubeerawo. Abantu bangi bagenda kubeerawo papa. Naye tokoma kwekyo kyokka kubanga omutegeezi tayinza kubula ku show. Omutegeezi naye kwali kati so akulema mwesoningako naye gwakibumanya ogenda kujja kulabako ku muzeeyi wange. So muzeeyi ye tumulabye waali obaluwa obuyita abantu busigala bukyatambula era sijja buusi oyagala akabaluwa kyaleka akabaluwa kutalaba saagala osomole bintu bijayiikira abantu saagala osunesune nkulaba osunaasuna ate nga njagala bajje ekintu kitandike mu bufunze waali yagadde bajje babeerewo obufunze njagala bajje babeerewo kuba bajja ne babeerawo bagenda kusirisa buli ekyali kyogera ku kireva gye ekibi nange sijja kubaswaza ngenda bakolera ebyo byennyini kuba kati baba mpulira nsaza awali Yesu. Yesu kakikoledde kireva ku mulundi guno tugambe nti ne show byonna leka ekyuse ebibadde biganye bo badde onyiigi muganda wange tebigenda kukyusa kireva gye yekka ekyabampisa nsi yaleeta mu buli bakajjotuka si me kukyusa wa kireva gye wokka kukyusa nsi yonna nga twogera omuvamu covid ennaku badde yetimbye nga nange ennuma kati zembanga nange ennaku ennuma kati ate omuntu wa bulijjo eyo atatambula bwati kati tugenda kujjawo ekyo kyonna eddogo lyafuluka. Nga twogera music agenda okuba ku Kivulu ekyo manye ennyimba zo ziina nnyingi tusogena akayimba kansi yaleeta kano sagala ndowooza byembeera eyo nga ndowooza mbyesigalize oluusi njogere n'ebitali bituufu ebigendero ebyali mu nsi yaleeta byali kinga mbifuna kuggwe katwogera music ebigendera ku nsi yaleeta oluyimba bwe nayimba manzi wanani muganda wange yaluyimba ku Lido Beach ne amore ne gantukako nti yalukubye muganda wani Jose Chameleone ne Juba kalinange nasalawo okuyimba nsi yaleeta okuyimba nsi yaleeta nayina mulimu stanza nzobo ziwulira noonyereza oluyimba nannyinirwo sikuwuliriza agali mu nkuubo mu byafaayo omuyimbi olina kuyiiya nnyo bosumagira batono tukuyitako ekinyiiza oyo alina wafuluga atalina 27 ebintu byakyuse agali amagize ezikookolima wakukoona naawe mukoone kyeka kuyagala obusungu bwali bungi papa obusungu bwali bungi era nabagamba ebiseera ebyo sijja kulwanyisa ngalo nja kulwanyisa muziki ebiseera ebyo nabagamba nti kati ngenda kulwanyisa muziki nga tebiri muntu oba omusajja kumaanyi galina kayimbi oluyimba luggo okifunamu gwe wateeka luyimba layini noota mulimu naye message zasindika nenziwulira nenziginowalinga lwakuba sijja zigamba naye nga nawe obeerawo n'owulira nenziwulira nga zirumba naye buli nnyimba zendabye nga wosituka mu studio ng'olina ekikuli ku mutwe ndaba nga obusagwa buba bungi ennaku zino baaba kino kinajjukira nti bali emabega tusaba nasaba manzi wano nomumpa mukama bulimpa oluyimba nga zenekubidde n'engalo zange wotalimpa kirala naye ebiseera bino byonna ennaku enerabiza okusaba gy'olabalamula ensabye oluyimba mukama nampa tuli bulungi iye nenkula eddogo lyafuluka nyongero kikakasa katumaze okuba binyuma bita ne alien skin lenga bannaye ali mu nnyumba eddogo lyafuluka lyamaana erifuluka eddogo lyafuluka nze nebaza Yesu nti ekyanyambyeko nnyo nti byawandiikibwa bimpadde bulungi mu bufunze nja kugamba nti Yesu akoze omulimu mulungi bino byonna byolaba ku lunaku lugendo baawo nnaku z'omwezi nga 4 5 6 tebyalingayo naawe nga tobirowoozaako tebyalingayo nabirowoozanga ngera mbiraba naye nga nkoma kubyegomba bikoma mbirowooza nkoma kubyegomba ne ngamba ekivulu akikubya ati laga kiri senga yakikola ati kati ke kaseera nno kibalaga keekya enviiri zaffe ennyambala enaaba etya sijja nagambye biyiika bijjayiikira abantu kubanga ntegese bulungi ewange ntegese bulungi aye nebbajo gyali era nsaba mukama amusonyiwe ebyamusobako obaye wa toli musonyiwe oyinza obutatuukiza byokola presently ayongere atereeze mugende mu Kivulu nga muli batukuvu si kubeera batukuvu kubanga kitugwanidde okubeera batukuvu nga tunaba kubeera mu Kivulu
kitugwanda okubeera abatukuvu mukama awulira ensala z'abatukuvu ayagala abantu bonna okulokoka n'okutegeera ddala amazima ekyobutukuvu kive nako gwe kiri kyasuka kinene nnyo tokigereza naawe kati gwe okyogeddeko bogezi naye ate omuntu omulala kiwulira bulala tuyingidde ekivulu kino ng'abayimbi bangi bakoze ebivulu bewasangawo n'abakusanzeewo biki byobadde obeegombako nga gwe Katonda tannakuwa mukisa bapromota kye balaba ku bayimbi abo kimadde neegomba nabo bakirabe gyendi then wali ku TV ng'otudde ewaka golaba bagamba John Black yakubye show gundi Alien agikubye Fik Fameka agikubye ne ba Chameleone nabo bakubye parasol nze kibadde nga kinsanyusa naye kyanyizanga kiri kimu kubanga bebe kulu yalinga alonkinga ate ayita Chameleone omuwerekerako wadde saha gyali nalinga nsubira nti osanga ate oba Bobby bwalonkinga ate asobola Clever gye najja amuwerekerako ku show so ekyo kyanyizanga nnyo okulaba nga omukulu agenda ku show ate ayita mukulu munene amuwerekerako wadde waliwo abato ng'olina kufuna bato nalabanga kyekyalina okuba Bobby omunene toyita munene munno Bobby bikulu ogenda kulonkinga kati nokoolako muzimu gwa nanki akuwerekereko nange osanga ndifu ekyannumanga nga ndaba wandibadde omukisa osenga balinga baweebwa gapo kubanga bayingira so naawe ate oluusi abakkakkanyemu nga naawe ofuna kati kikyakyegomba kubanga mukama olujja lugudde essaawa okole ebibyo yessaawa okulaga omuwagizi wange ali eyo nti Clever gye yakomyewo n'enkuba empya waliwo bagenda okulaba nga music ali live akubibwa live nga n'emizanyo gizanyibwa ku show nayo giri live not being live from that moment but it's gonna be live in people's mind people's heart that's as simple I can tell you tuli Lugogo ndoza luzungu muluwulira mwezi 4 nina kusoma mwezi 4 nze ntyo kwogera oluzungu ndogera bagamba nina amalala lwaki lwenjogera oluzungu bagamba nina amalala naye Oluganda nsobola kunyumya bulungi ate oyogera Oluswahili batya banda omusajja ow'obusungu naye Oluswahili waluyigirawa Yesu kubanga omusajja wagattange Yesu papa kwanza soogera Luswahili ndimba buyimbi naye n'oluyimba n'oluwo ekitibwa kya Yesu era bwaba bwate babikola nga bwolaba sho nina okuba Lugogo Yesu twogere ku kaseerako kali wasobola okufulumako eggwanga eno n'ogendako mu nsi z'Ebulaya ng'eno yeekutambuza nafuluma nengenda ku Sudan nagenda ku Sudan ne Dubai nesho yange ennungi yali London twagendayo ne Blaza Geoffrey Lutaya Bebe Cool Sweet Kid Master Blast ebiseera ebyo nagendayo ke London negenda ke Juba naye search feeling bulungi lwa nsonga nti audience ya Uganda yali esinga ya London era Abannayuganda eri be babira balina obulira endongo nedda ssebo nze ogenda okuba omuziki gwante guliiko omwana Muganda na Muzungu olugukubanga omwana muto bwati mulabira atandika kola bwati ngawuna abamu baseetuka ngawulira kati tekiriiko ggwanga tekiriiko kala tekiriiko ki naye kyemanyi passport yo yaggwako gye wakozesanga ebiseera teyaggwako bagyoleza mu washing machine bagyoleza mu kyuma kyangoye kuva we bajooza ki ekyaddako nze nakola nasaba Mukama aleme kunziza Bulaaya naye akomyewo nga njisa e Kampala tolina passport kati yampadde munaku 2 nafunye wafunye passport kati biddako bya visa gwe nga bwogambye nti kati kitandike tutambule eddogo lyafuluka omusajja ne kunyonya ajja kuddako si nyonyi zokka naye nze mmanyi Mukama kati antwala kubanga nteekayo ekigambo nina ensi gye njagala ginawulire gye baagaana okubuuliramu Yesu nga Mukama akyampadde obulamu mba nze mbanja ngende mbulire kyaleka babulira tebaagala kuggusa nze mpulira kigguka so kwegamba bwolaba abantu wano nga bakyamuukiridde balinnye ku nnyonyi godde eno n'osirika n'ogamba kale twaziinya Zabbuli 25 giwulire eyo 35 nga Mukama ye musumba teweetaaga kyova olabanga buli kimu kujuliza Yesu kino iki Yesu kubanga kati yabikoze si kugamba nti wali banazirinyanga nedda era nebaza Yesu kale n'abantu mebaza kubanga eddoboozi yange basigadde bali recognizinga mpaka olwaleero tuli Lugogo ku lunaku lwakutaano Clever gye nga ali live in concert esookedde ddala amaanyi gagenda kubeera awo tewandaba ku alien skin ku film city amaanyi gali mangi naye nali kyali tekimala
kuba bampa oluyimba lumu manzi wa nani nga mpulira tebalina nakuwulira ebyo bamba weeruyimba ti mukama kyobola nayimba tuli bulungi ne muyimbako verse emu ne muddukako ne bakorasi nga njalabe nambiwa naye nga akadde kaki katono kati leero luno kidende fanya kazi go dunia ni mbaya mama zona nyimba si nyingi ne zinyuma bunyumi si nyingi nyo kiri awo ne zinyuma toli nga bana bagenda okwesoma nti nyina music mungi ono si music mungi naawe ensonga ezinso omwana ono nga wulira oluyimba nga tamanyi na bigambo ensonga eyo egenda okuleeta abantu music womuwa obudde mugomba kuba yive mmanya aba music obudde era yensonga lwaki wakola ne studio eyiyo nga mukola oluyimba naali enskin oluyimba olwolunako olumu ne muluteerawo kyali kitya ssebo yesu kubanga bwe nava ku kisaawo okulaba alien ng'avuddeyo nayita waggulu ye nayita wansi ngeri tukeri ng'amaze ne mugoba paka waka bwe yandisiivinga yantwalirawo mu nnyumba studio endongo netokota nasanga twakayawedde dda ne tugituulamu yalinawo ku bigambo nange nalina tukola oluyimba binyuma bitya ne luggwa kati ze mba nfuddeyo nfuluma okutuuka wano ngendolaa ku tiktok nga lufulumye nenewunya ebintu bya yesu awo olaba oluyimba lwoga lwakafuluma ebirowoozo byadduka ku kireva gye gwe mmanyi n'obudde bwowa music neŋŋamba leero bamukoze batya kireva era bw'oba oluwulidde oluyimba olwo ng'oluwulidde nayayaana nkole naye owulidde kubanga abalala baali baagaana kola naawe yali opportunity alien skin kyali kirungi nasabako kolabo Kenzo naye ebadde ekyali mu kwogerezebwa abantu basabako kolabo ne Jose Chameleone twagikola neegaana okuggwa kati ate alien skin ng'ebomola kati what about nali ayana okukikola kyonna kikole ki eddogo lyafuluka ebyo bw'oba oliwulira lizze lifuluka mu bintu bingi kati nina byensobola okukola nabo oluyimba ne lukola ki mwana watu eddogo lyafuluka lukoze video lyrics balukuba ku TV nga tekuli video gwe yesu batomulaba ngenda dduka nimuteeka ku pressure munkwate nga kibebi nammwe amagola bootya muntu ala speed ate nga mukimanyi naye Ekivulu ani mugole ate mwagala nkole ntya tulina kuyoyota buyoyo tulina kufiirako si bwe kiri muleme kuntwala speed ndi mu speed million kola rehearsal kati ndi mu rehearsal z'abaana n'amazina drama kati ze rehearsal zendimu kati ate ngo ngamba kola video message teyatuuka kitegeeza buli agawe olaba ku ddogo lyafuluka video jangu erugogo okigambire nyowe kiki ekinspiring akaviiriko kana akaviri wakajjawa papa emiguwa emyeru egyo mu papa nani kuba manzi wanani nenkola obuviri bwa dread bangamba omusajja akopya eddoboozi n'akopa n'enviiri nange nsaba mukama enviiri zenziza okukola mu nsi yaleeta bwenafunira idea ekola enviiri bweziti era sizijjaako oziraba ziba zitukula 24/7 enviiri okuuma enviiri enjeru ng'okuba bulooka my friend kyekimu ekiyinza okuyigiriza n'okwozaako omunda zikulemerera awatali mukyala nakyo kyogereko kyogeddeko naye nti omukyala agenda suba endongo yaffe nze mwagaliza yesu endongo agiveeko omukyala yesu tuba tuli awo ng'asasudde ku mulyango ng'ayingidde ng'alaba show ng'afuuwa ng'ajja kufuuwa akasente ng'addayo ewakaawe leka naawe abawa badda waka aba akomawo naawe owaayi ensonga zino nzibuzibu bayibuli yagamba bw'osumululwanga eri omukyala tonoonyanga kusibibwa kwakubiri kati awo ntunawo ne ŋŋamba maama ye mukama tayogera naye paka omutima nolaba gumaze akunyize bulungi kwe kulaba ndooza kati ebirala bitambula okukaba kwakoma tuba tuli mu Kivulu era bino ensi byereeta ng'ereeta ekyengera kya Allah nga kirimu waffe Yesu anti kyeŋŋambye nga kirimu Yesu ogambye ekyengera kya Allah gwe komaawo kino Ekivulu Yesu yatekese anti kyeŋŋamba lekera toyogera nakwogera kino ekyange kyo Yesu kyakoze tandyangamu lukwe kasooke nkwera obujulizi kwe ku bujulizi bwange ekinya kino nali nkizimba nakizimba enkuba ng'eyiikamu twali biseera bya nkuba nakwata omulimu gwa myezi gwa wiiki nakwata omulimu gwa lwakuna mu wiiki mu maaso ne nkwata omulimu ogwokubiri nga gwa wiiki nnamba okuva Monday mpaka Sunday ne ngenda ku mulimu ogwa wiiki eyo ennamba promote olwokuna mulala
nenkuba olwokusatu nga kijjuza mande kijjuza olwokubiri kijjuza olwokusatu kati nga nina omuddukako ate ngende nkole ki nkubira oli owo olwokuna yampa olwokuna baba essala zaakaba ekiro ekyo ekisala zaakaba nga ndaba bagenda kumpita mulimba kwabuli ajja wano yenna mulisivingira mu linnya lya Yesu kati nga ndaba era namulaja ne mugamba Mukama kino sigitegeera naye ngenda kuswala nawe nkuswazi yamba nakikwata lwakuba nti amazzi gagenda kukyonoona omusajja yankubira esimu ku makya nangamba kireve ekyo nagikyusizza nsonyiwa ekyo bujulizi bujulizi bwempita obujulizi obwannamaddala era ndaba nga Yesu tuli naye lwakuba nti fe abatayagala oba abaviibwako oba kiki wali eriba eddogo ery'obutasaba enjawulo kaakati munenga sivudde ku mulamwa biri bye mbadde nkugamba nti ensi byereeta ekuleetera omwana alimu Yesu omwana ow'obuwala azibe ekituli ekiwundu anyige nze saagala mukyala alimu Yesu saagala mukyala atya Katonda nenjagala omukyala asanyusa Katonda tematema ensonga onkakasa ogiwulidde ewa Mukama saagenda nantiisa natya nentira ddala nga nezigwamu n'amagezi naye Katonda nagendayo nga mukwano gwe nagendayo mu kumwegwya nagendayo mu kuyaayaana iye so kati omwana waaba wakujja oyinza okulemesa ekivu kya kireva gye okubaawo bwoti bwerasobola kulemesa tutu kujja wa kireva gye kabajja abaana sikowodde gwe obyogedde naye nkulaga freedom Mukama gyampa kunyimba zoyina ng'abaana bawulira mbi oli singa oli eno leka gwe kamale okunkuba zipano beating bulungi kintu kiddemu wali kyabuke kubanga luli omukyala yagalanga ebirungi naye nga nange gye mbijja wazibuzibu tubiraalira naye kasi Yesu kabiyingiddemu kale naye bw'anaabeera yabeera ajja kulaba agambe oba kyekyo oba kyali kirala tuli awo entambula etubeererawo kati yeeno entambula yakoma mu covid eyo ya covid sa wemba ngenda ku TV piki nziyita wano mina mikwano gyange Rainman MP Jesus twakamala okutangana awo nawo ne Uncle Verena awo property abadde atira okuntambuzaako naye obuzibu enafuna nabo balina emirimu ejabwe Rainman yataddeko post emanju ku motoka eddogo lyafuluka ali mu kuba campaign mu kibuga sebisirimu amanyi okunvugana engina nenkola ki kati basically nga bulaba Kampala dduka ajjudde bulungi beera kwokadda lumba lumba soluti lumba walivaawo dda wali genda abeeyo muwulira nti ye n'enkyabwe ekityo kireva gye kikyoyiga mu mbeera yonna gwe okuva eri gye watandikira mu music paka wano we tuli njiyize nnyo ddala nti osobola okaabira ettooke wadde lya bwerere ku nsi kuno kyoyize nga teri agamba nti gundi kwata ekiwago njize nnyo nti osobola okaabira ettooke wadde lya bwerere ku nsi kuno era ne neebaza Yesu Kristo okunviirayo kyensiza okuyiga so kati lwaleero ettooke osobola okulifuna kati ngenda kulaba abaana bataddeko dde ettooke n'ekinyeebwa mwana mirimu gyange wali nga ndya nesi ekya time kye navaako nyinza okulya ekiro ssaawa 5 nga kumakya wonna obwedde nyinza okuva kati juzi nava ekiro maze okgenda ku interviews ekiro nakoma wano ssaawa 12 kitundu nagane waliwo kakyayi teekako kati olwo simanyi oba ndya breakfast obadde ako simanyi ogenda okubiriba ekibuga ebyokulya obisangaka naye mu kibuga ndya naye wano ewaka wankolera bulungi nnyo etteeko n'ekinyobwa nga nkyefumbidde obulamu ne butambula amagye ng'oyina mangi wano gano nno matono nina amagye ku nnyanja nina amagye buli wamu ojja kumpitira ne ku power kid ajje kyova olaba bwe mbanga nkoowoola sikoowoola ggwanga nkoowoola nsi sina buli gye ŋŋenda bagala music wange n'abakyoli n'abalanga abatategeera Luganda bamwagala erira bayimba barapo manzi wa nani barapo aishi wapi barapo ne kati barapo kitundu kyali kyamulira waishiru kibayita barapo kati bo bayimba instead of wako bayimba barapo olidde kati abo namba ko ola mu Kivulu bwetuva Lugogo tudda ku Ero Beach Lugogo nga 4 tugenda kudda ku nga 5
nga mukaaga nga 4 Lugogo nga 5 Colin Hotel Mukono then nga mukaaga tugenda kubeera Aero Beach Aero Beach wetwakwatira filimu ya Fanya Kazi wetwakwatira Talafia wetwakwatira gwe mukyala gwe njagala balala zisiba matira Never naye nesunzo bayimbira mu mikwano muje kubamba esunze bulijjo munfunako kawunguka naye kati mukama abikoze bambi muje wale yangambe tudda mugamba bambi amma bambi mikwano muje muje nange ndi mwetegefu okubakolera ekyo bazi bibera mu swaza stan biswaliza dala stan olw'ensonga bagiyita the return of Clever J eddogo lyafuluka tusuubize kubanze manya abantu je bali bayina okujja biki byogenda okukola after the show ebiri musical saagala kweyama naye ng'ekimu ku byo kwe kugulawo studio yange mu Butongole yegenda okusookera ddala nga maze okubala ekyo kati saagala kugamba birala kwanza si kujja kugiggulawo kugiggulawo officially ali Arua asobole okujja twakyali abakolera Arua erira nze mbadde mbakolera nga mbabakinga mu lukyoli lwabwe mu Lulango nga mbabakinga era badde nga bangamba Clever J what about the studio but I could not send them to other studios because in a relationship jenzimbye nabo mu kubanga tutegeeragana ebibadde bimpa amaanyi okwanyange studio nzimbe studio baganda bange babe nga basobola okujja okuyisaawo ki talent yaabwe njagala nseme ebintu nga 3 oyagala kusaba ebisembayo nga tunasaba oyagala kwogerayo ebintu 3 then soke tusabe tugalewo program ne Power Kid nja kumuwayo omukisa asembere wano sembera mbadde manyi nti ono omuto yagenda ne MP Jesus ono MP Jesus yamugoba aja atule wano jangu wano sajja wange ogamba otya je ndi ogamba otya Yesu afuga Yesu yakuuma tafuga bula yakuuma oli bulungi ndi bulungi Clever J kino mukitambuza ekintu kitambula bulungi okuva kitambula bulungi lwakwali mu kumputu era nsaba mukama ajukendeeze emputu ate yaki alimu emputu omuyita n'asirikamu awo n'amaana ateguka buteguzi yes papa nsaba mukama agimuggyemu eyo emputu Power Kid obiwulidde maani mbiwulidde omusajja mubeeremu oyagala kwerabira lugero lw'emitiyana oyagala lwerabira fe tulujjukira maani mwambeererawo kituufu nange sobola beerabira so n'omusajja mubeeremu yakwaniriza omwana ono wamwaniririzaawo naye yagaana osula naye gyalaseemu mu kiyumba ky'obuumi yagaana bajjudde ate mu studio saagala mweyebakamu abamu basiba mu studio era kyo kifo ekigwa njabatawe basize okwebaka naye tebaagala sula mu kiyumba kanyuma basuze mu nnyumba bonna bayingire mu nnyumba nze nsooke malirize ebyange nze nsule muli bo basule muli osule mu kyumba ky'obuumi sobola bayita nga bawulira Power Kid nga somu yagamba yes papa naye wano omuyita ne wabira nga agizeemu bwati mwana musajja ayagala bayite nga muyitabirawo okitegeera musajja amajege weegali so Power Kid olwaleero nga Clever J ayina ekivulu kikyo weesunga okulabako nakikyo ezogamba abantu eyo nze kyenyinza okugamba abantu era nekyeneesunga nsuubira okulaba erugogo abantu abangi bengendo oyimbira ate nga sibayimbira nsuubira okuyimbira abantu abangi beesimbirangako okuva ku show zonna zonna zenkubye so njesunze nnyo Lugogo Cricket Oval era nja kubaayo ogenda ku FlexiPay gwayagala okuba ng'ogula tiketi z'ekivulu kya Clever J n'onyiga *291# n'ogoberera byonna byonna bye babeera bakuweereza n'obeera nga ate otuuka wali ku kivulu kya Clever J wennyini awo n'onyigamu n'obeera ng'ofuna tiketi then mu abalala abatagenda nnyo ku bya digito mukeereeko erugogo awo era wonatuuka mu Lugogo awo mu kibuga wakati tojja bbula wali nsasagge tojja kuto ekintu kino mukama ngeri akikozeemu teri kubula naawe tosobola kubula okujjako baganda bange abali ewala ng'abali erira abaganda bange abava embalala abaganda bange abava Rwanda Kigali bwamutuuse mu Uganda wano mu Uganda tuli bayonjo bwamutuuse mu Uganda temusula bintu ku kasasiro South Sudan bwamuze wano waffe mu kivu muze mu Kampala bannaye wano ennaku zino ekibuga kyaffe tukikwata bwe tutyo mujje nga mukimanyi ekibuga kiyonjo era tukireka kiyonjo
weewaawo. So musaleeko mwenna mu bungi tubeererewo kirevajje the return of kirevajje ekintu lyafuluka tuddemu tukiyimusa bampala nabuwalanyize sibawalananga banyiiga bunyiizi nze sinyiiganga omukisa mpewo ne bwokola otya teguzibirwa kubo eyali ku ziro ayita mbale kati ye hiro ensonga eno bw'ovanga ku ndagw'ojjanga wa Yesu eno twesanga eno abali balemeddwa ne tuddangamu essuubi kati kitandike tontakula owulira ddala ng'ayingidde mu vayibu yennyini njagala nsembeyo n'ebintu bibiri omaliriza obuwulira Abannayuganda mu bigambo byo byonna by'onaaba oyina n'okubasabira bonna buli omu abeere ng'ate abeera mu layini n'ebyo by'okukkiriza. Chameleone omwebaza ki mu kkaaliyayo gw'okuba omuyimbi ki kye weebaza Chameleone? Nze neebaza Yesu okuba nga yankuliza mu famire erimu omusajja nga Jose Chameleone singa sina famire ginakuliramu nga mulimu bakuba ebyuma ewa nandibiyigiddewa ya kyeweewaawo kyekyo neebaza Yesu okuba nga yantambuliza mu famire eyo nembako ne kyenjiga neebaza Chameleone wali yankuba ku migeri nenafunamu ekiramu weewaawo noyiga okutabula ekivuga ye kati ate mbitabula mu mbeera ndala nnyo ate ne Yesu keyatuviiriddeyo keyanviiriddeyo kati njagala ngukube mu sitayiro baaba mpulira sinayimba ekikibi nnyo Mukama yaŋŋana okwewaana. Twogere ku ddoboozi lye era lye mufaanaganya gwe ne Chameleone ndi walifuna otya? Si kulifuna ntya omwana nga bakamuzaala asooka akaaba waliwo omwana akaaba enkaaba endala enkaaba efaanagana Soli TV ebeerako ekifaananyi n'endala ebaako kiki ebaako ekifaananyi teriko pawula tuli mu kulaba kitiibwa kya Yesu nti eddoboozi lyolina nange nsobola oddiyimbisa okozesa ddoboozi okwogera nange nkozesa ddoboozi okwogera naawe era okozesa amatu okumpulira. Wali lihasinga walyegezangamu? No saalikola waliwo bannange bo bakola amaloboozi nze saalikola nze saakola nti nkola ddoboozi I feel it myself I feel like I am a music. So tekiriko nti nakola likole era mubozi okusiza ku makya ntandikirawo njagala omanyi omenya mutima gwange ani akusigudde atamanyi nti oli wange okugenda wagenda ne laavu yange kati sikimanyi monikolidde naate nyimbirawo teririko kukola mbukola eddoboozi. Owulira otya okuba nti abantu mu layini emu Chameleone kirevajje bikwatagana mu kyamaloboozi? Nebaza Mukama kubanga ziwange kye nebaza Mukama nti byandibadde baddoboozi ki bwento bwendi saakola likole bankole nebaza Mukama ku lwekyo kuba mulimu n'abayagalanga ennyo nga bawulira muganda wa Chameleone nga basanyuka olwekyo nga nange kimbiriza proud nga they are my brothers. So bwabanga ebwekitibwe kiri nga kuba eddoboozi n'akola nange kuba eddoboozi n'akola kitegeeza ne neiba agenda n'alima n'abaza n'oli n'agenda n'akungula. Yes. Sabira eggwanga obayite ne ku concert tuve wano. Wamama mwombekeko tusabe ennaku z'omwezi 4 bino ebintu si byangu awatali Yesu nange kyenva ntwala akadde wadde ng'onsabye okusaba nandiganye kubanga oli muntu andagidde nti tusabe essala zange zitambula buli lunaku naye nga ekyawandiikibwa kigamba tusabire nga mu bifo ebisaaniramu ne bitasaaniramu naye kansabire ekivulu kyange. Ayi Mukama nkomyewo mu maaso go nate era nga bwe sirekeranga si lwe luno lwokka nga bansabye okusaba naye era bwe nti essala zange sigala nga nzikanyuga era oziwulire. Ayi Mukama nkomyewo mu maaso go kuloopera nti mpulira ebyogerwayogera ku show yange naye toganya na kimu kuvaayo ku sabotaginga. Ayi Mukama nsabira omukulu Bajjo waba alina ebyamusobako naye omusonyiwe kubanga omulimu agukwasizza amaanyi bambi era nsabira eggwanga lino okomyewo essanyu mu nsi yaffe okomyewo emirembe tuddemu tujja yimba erinnya lyo ku lasiti tukusabye nga mpita munya ne mwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited
tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.